So eno ye motoka egenda okubanga egabibwa baganda bangi njagala obategeeza nti ekintu kino kyagenze ku level ya waggulu nnyo emotoka yiiyaawo kapyata era nga bino busima yavudde mu Australia mu Uganda wano oba weeri emotoka eno straight from South Africa kati eri Kampala Uganda era nga kati wetwogerera eri wano wennyini ku mukolo okitegeera so omugole saawa yonna agenda kubanga yeefunira ekirabo ky'emmotoka bino bijja wano kati ku soso wennyini nga tuli kumpi n'emmotoka bino tusimanya amafuta ga bbeeyi mu mbeera eno kati Abraham yatereddewo omukyala ye tayagala kubimanya eno emmotoka gye bayita Hyundai ndabako ka iX35 kati awo otandika kupimapima gwamanya ebimotoka zisimanyi nnyo bya mmotoka naye ekikulu kiri nti si ya bulijjo size zino zosangasanga ku kkubo zihali ya kawundo simanya wishani size zino bulijjo zebagaba ku mikolo gye tuze tubaweereza eno yanjawulo so ndowooza omukyala obubeera obw'enjawulo ebirabo byofuna bibeera byanjawulo so yembeera gye njagala musooke mulabeko wano muganda nga abalaga ku kirabo kino engeri gye kifaanana security ekiriko y'amaanyi kyenjagala mumanye baganda bange yo security weeri nnyo okulaba nti buli kimu kitambula bulungi ja balagako ku kirabo ekifaanana mu mbeera eno brand new motoka mpya yiiyo kala agenda kweyagala yiiyo Hyundai yiiyo motoka mpya ya mukyala agenda kubanga ate alisa buti mu mbeera ndowooza olaba level abantu gye bataddewo abantu bataddewo level mu kintu kino kalaba iX35 okitegeera kati bulijjo tubeera wali musiba 2.5 1.8 1.6 musimanye nebeera 1. biki paka D kakati bano bo level bagambye nti kakati kaba kyambuseemu kigende ku level ndala nnyo bannange ekipya kiba kipya kati kino kye bayita emmotoka waliwo kye bayita n'entambula oba kino kye bayita ekyuma ttone okubanga ebintu bino twayagala tubyawule bannaye waliwo kye bayita emmotoka waliwo kye bayita ekyuma wabeerawo kye bayita ki n'enzirusi nakyo gyekiri kaakati wano noonyene emmotoka woogiteeka yiiyo eyimiridde so omukyala kyonna kye wakolera omwami alhamdulillah webalira ddala so omwami wetu wabikoze tulindire bulindirizi kaseera ako nga omukyala afuna ekirabo kye mu bitiibwa nga ye twabategezezaako emabega abantu bonna bensobodde okwogerako nabo bagamba ekintu kimu oyo yazze nga omutima teguteredde bulungi kale ate guno omukolo gukwatako nnyo wawo n'agenda okuguviirako omutima gwo gujja kuba gwesootinze ng'era omanyi woogwa wano tutandika butandisi tugenda somolola
amukumira ezzadde lye amukumira abaana be alina omulimu Allah subhanahu wa ta'ala agumukumire atalina mulimu saba Allah subhanahu wa ta'ala agumuwe olw'obulungi bw'okujja wano saba Allah subhanahu wa ta'ala abakyala bonna abafumbo nga balina babbaawe nga tebaagala kubazzaako olw'obulungi bw'omukolo guno Allah babe n'ekuzzibwako abakyala nga sirabawo bwe mugize kubanga okuzzibwako si tteeka ate saba Allah subhanahu wa ta'ala abakyala abazzibwako Allah olw'obulungi bw'omukolo guno babeere nga batebenkera ne babbaabwe abaami abalina abakyala omukyala omu ng'ayagala Allah subhanahu wa ta'ala amwongere owokubiri Allah amumuwe akiramu ne dokita saba Allah subhanahu wa ta'ala abawe obutebenkevu mu bufumbo bwabwe akiramu bwe kiba tekyetaagisa kujja ku dokita tomuzzaako abeere yekka edduwa eyo buli muntu alina kyagifunyemu nti emukutteko egenda na saddaaka era nja kusaba omwogezi w'eyo ekyo kikulu nnyo abantu tebabimanyi bamanyi abaseeka kola omulimu eyo bonna buli agambye nti amiina mulete saddaaka insha allahu taala nkakasa bulungi sebo taata nti eddwa gye mbadde ensoma y'abaana saidi eno bw'ogikulembera ne saddaaka insha allahu taala tujja kutambula bulungi eyo enkola yange edduwa ebeera ne saddaaka mukola saddaaka omwanguye ngenda kiwedda kikakkano jazakallahu khair maama wange mwannyinaze wanumma saba Allah akwongera obulungi gw'obufudde kyetuli twabaseeka okubeera mu nsi. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba.
so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja neekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alhira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.